Museveni alowooza mu bukadde bwe n'obwongo bwe bwatalaga alowooza yes Museveni alowooza ghetto. Museveni alowooza ghetto kitegeeza bubbi. Museveni alowooza ghetto kitegeeza kuzza misango. Museveni alowooza ghetto kitegeeza Just Masada. Museveni alowooza abo abakozi b'ebikolobero bye ghetto. Tamanyi nti ghetto is a state of mind. He said, man, not understand what the meaning of the word ghetto. You see? So, Museveni ye alowooza abantu abawagira Kyagulanyi bebazira emisango ate naye Katonda yamutukwasa ng'amaze okwengera bulungi atandise n'okubootaboota. So tamanyi kigenda maaso. Ababbi be kye bamugamba kyakola n'agenda mu ghetto n'atandikayo okufunayo abamenyi b'amateeka abaziba emisango n'akola kyayita ghetto structure. Era ne bamusuubiza abo baddamulira kyobola balwana n'ono omukazi gwe nalabye ng'ali ku buwanga bw'abafu ng'asulayo ssente ng'amugamba ze bompa biliyoni ne biliyoni ngenda genda mu ghetto abantu balekerawo okuwagira Kyagulanyi. Alowooza mumpagira kubanga mbafaananira bulungi. Alowooza mumpagira kubanga mbalengera bulungi. Museveni yalema okumanya nti abantu abawagira ffe bawagira nsonga ze tuyimiriddeko tebawagira ffe ng'abantu. Abaana b'omu ghetto batuwagira kubanga akeera ku makya n'abuyewola obusente bwe n'agenda afuna abumaali abuyiribe naye ate sitekanso gye mukwatira n'amala omwezi emida. Bwe bantemulanga temugezanga ne munziika temugezanga ne mukaaba musonga busonzi ne mumekinga suwa omulambo mugutuusa mu State House. Mumpulira kye mbagamba ate kino njaga mukiwulire bulungi mumekinga suwa mumutuukako ne mumugamba gulye kwagaana okugulya nga mumulya. Singa nesimbawo singa ebyekwaso mbiwulira kale mumulaba bw'ayagala okwesiba kalulu k'omwana abaagala okuwagira omwana ddembe lyammwe. Nze omusajja omukulu ndi mukuteekateeka bwe naabaledde mujja kumpulya nefe tujja kufuumuka wano ematanga. Kyenva mbagamba oyo akugamba nti oli mubi kubanga towagidde gundi toyomba naye enkya omwetaaga naawe akwetaaga. Mubeere ng'abantu abakulu babeera nga luwa obuzibu. Mwagala kujjawo kizibu mu ggwanga mutambula muleekaana nga bwe bayaluza emikalo gy'endegeya. Mutadde ebigere ng'abasajja abakulu ne mugamba tusoobenga natte ekizige twanganga obuzibu obuli mu ggwanga. Mukikola ddi ekyo? Mbasaba mmwe obwetooze bwammwe nga bageetikiipa b'ekibuga kino mulage abalala ekyokulabirako. Oli waakusoomooza mugambe nti akalulu kali mu bokisi. Oli waakusomooza mugambe nti n'enkya mu kyo. Oli waakusomooza mugambe nti ezikyammeka. Ekyafuula bajjajjaffe abazira baayawulanga ensonga ku busonga. Ekyafuula ensi ya Buganda ensi y'ekitiibwa kuba n'abasajja n'abakazi abafumiitirizanga Buganda erumbiddwa ng'ensi ya Buganda erumbiddwa. Singa si bwe baakolanga twandiyimbye abazira abaatusooka, twandiyimbye abajega abaatuzaala. Eryange bwe munaba mulyagala ngenda ddiba Kyagulanyi ng'amaze okwogerera Masaka wano. Bw'amala okwogera mu mbuuzo ani gwe tuba tuwa. Bw'amala okwogera wano ajja ennaku z'omwezi 29 bw'amala okwogera mu kibuga muno mwenkulembera mwenzaalibwa
mumbuuze tuwabiranye ebyo bwe mututiisatiisa nze sibikkiriza Kyagulanyi bwe muŋŋamba nze omu ku bamwetikka ne muleeta wano bwe wamujja wa wamusanga wa gwe Kyagulanyi buliyo gye wamujja fe abamwetikka mwefudde abagezigezi mumumanyi okukamala wamutegeera lunaku ki olwokojja wano ng'olowooza nze ngenda kutya olw'okuba Kyagulanyi wamusanga wa basaba ne banyawo mwe bannamasaka nze abendi bwanika olukuŋŋaana olwetwala Kyagulanyi Arua nze nalukyeyalinga nze namutwala Arua bwe wali ludda wa nga nze ntwala Kyagulanyi Arua waliwa mulyoke mujje mutugambe ateeka kwogera Kyagulanyi yasoose mu opposition ya Uganda basemwogere tebaaliwo wali ludda wanga tubawagira mutuvuma wano balaba wali ku street wali ludda waggwe nga ntwala Kyagulanyi ne sente zange Arua waliwa olyokaja wano bw'otuyimirirako bw'otoyimirira kwani nemulowooza kufe tugenda kutya akalulu njakafuna nasasipuga jakafuna ona jakafuna ebyo bemututiisatiisa taliyo njakafuna mu bungi ddala wali eyabagamba ndi Ssenyonyi katulwane aleme kudda mu paalamenti baswadde balwana nnyo ku lw'eryo eddoboozi lye bawulira olw'okuyimirira ku nsonga ezimu ez'enkizo ate nga tujja ziyimirirako paka kubanga ekyo kye mwatusindika okukola ensangi zino mubawulira abamu bagamba nti kaakati Ssenyonyi yewandiisa bifu tumugjeyo ani abasesa abantu abo balowooza nti bajja kufuka abaka ba paalamenti nga bikoleddwa eri mu zi boardroom gye batudde ne basalawo mubagambe bajje eno ku ground babafeesinge banoonye akalulu lwaki babatya lwaki batya okujja eno gye muli basaba akalulu bamanyi nti akalulu eno ku ground tebakalina kyobulaba baagala kukozesa mankwetu nga bali bannaabwe abasalawo okujja abantu mu lwokaano oli n'agamba nti kati abanvuganya kambajje ku regisita bonna abanvuganya bonna katubajjemu yerangirire ekyo tekigenda kubeerawo wano Nakawa West kubanga abasalawo yemmwe obuyinza yemmwe ababulina omuntu yenna agala okubakakasa nti obusobozi abulina ajje gye muli ngaffe bwe tujja ne tuwayamukko ne tubatunula mu mmunye kati abantu abo balekerawo okubatya of course balina ensonga lwaki babatya bwe banajja eno ngakasa mujja bagamba fe omubaka waffe olwede tumulina kati ekyo kye batya kyobudde olaba tebaagala kujja eno gye muli naye ekyomukisa omulungi weemuli ensonga zetu ze tuyimirirako tujja sigala nga tuziyimirirako mu buli ngeri yonna ezo ezireetedde abantu okuteekawo embeera eya buli kika okulwana mubiwulireyo mu paalamenti mubiwulira ensonga ezo tujja ziyimirirako ddala kubanga ekyo kye mwagala ensonga lwaki mwatutuma tetujja kupondooka banaye tugenda mu kalulu ate kano twakayise protest vote nga tugamba tukanoonye tukalonde tukakuume tukabanje Ssenyonyi oyo alina obuwagizi bungi naye tujja kujja tumubbe tebajja kabba balimba kubanga ffenna weetuli ffenna tetugenda kukkiriza mbeera eyo waliwo abalowooza nti ku lunaku lw'okulonda bajja kusindika agayaaye gajje busimanya gasamba ebokisi nga bazisambira wa nga weetuli kaakati abavubuka waliwo abavubuka munnange bataddemu embeera eyo abavubuka abatonotono ne babawo obusente omuvubuka banaakusindika nti ojja eno kusamba bokisi kubba kalulu ojja funa ebizibu wano mu Nakawa West tetusaaga tetuzannyira ku nsonga zaffe ensonga ez'enkizo ebyo tebigenda kubeerawo kubanga tugenda kanoonya tugenda kalonda tugenda kakuuma ate tukabanje mu buli mbeera yonna
banaye pulezidenti abatumidde nnyo era tugenda kufuna olunaku ajja kujja wano mu Nakawa West abasaleko. Ennaku z'omwezi mmeka? 8 Disemba. Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu ali mu Nakawa West. Kululi COVID yayamba General Museveni ne banne nga buli gye tulaga tiyagaasi n'ebirala naffe campaigning nga tukola door to door nga tebatukiriza kuba nkuŋŋaana nga zino naye ku luno COVID teriiwo. Pulezidenti waffe ajja